olaba nayogeza Jamiru mukuru nenjogeza katoka juu kati gola kegwani lako genda kungamba bwaseka wanywa ne bia nemugamba sebo ngali mu uniform nga aleya koze sebo sina kyemmanyi toina kyomanyi yankuba oluyolu eno gye nakyuka nayo nduza tampeko ya malusu nanyonge olulala nenyota nzira bwindi nankubyo pepper spray maso obo kyaliwo kyamnaba ozege na kuongera ati ogeza obo ogeza kudamu olabe oyagala olabe bote kati obo ogeza na kuongera tata kuba target wano mulizo nangaba like ogena kuogera nemugamba sewe yadankuye pepper spray nasoka nenkalambira kati ngoloza jaga mu mwana mutulugunyiza labira talina kyamanyi soka n'ogaana ningamba nno kati kalaba naita kana kitebeka plastic ukamanyi kana akokwesigama nempisene emikono nagisibira empingo ne wano nendeta ebigeri nansibe empingo ng'otudde mu katebe najja akabox ke konzo agenda ngindula bajja akabox kujja mulwala basi nawe kogera ekigambo na kimu ng'olumu yalusiseeyo dda luno ngaalujjeemu dda sokoleke luno lwala ngandulabamu luno kati olwolufaanana we lutyo luno lwamera bumezi kino kyamera bumezi ekitegeeza olwala eba lujjamu lwa lusobola okumera kimera naye akibaera nnozo kiraba ekifaanana jako abate luno olwala luno wamanda balonjawulo ku luno ekyanjogeza ne mulagirira buli kimu yateeka paasi basanyazi wali anko paasi ewunya yakola atya paasi yagiteeka masanyalazi kale nze Sonko Muhammad twongera obanirizaako omukutu Good Talent kwe tuli tuzizza tubawa emboozi ey'enjawulo buli muntu ayina waali walabira enjuba n'omusana tuyita mu bingi obulamu bugenda otambula omuntu okubaako waatuuka paka myaka gituludda so ono oba okutuuka kulyengedde buli omu ayina bingi byabeera ayiseemu olunaku olwaleero nina muganda wange gwendi naye wano ajja kutweyanjulira amannya ge twongere okumumanya nenze ebbanga lyemulabidde nga muyita Lucky tuli ku kyalo kyaffe ekya Wellspring kisangibwa Kakajjo Wellspring kisangibwa mu Bweyogerere ekira municipality wa Kiso district twagala tunyumye emboozi ey'enjawulo tufunemu ekyokuyiga tulabe ebintu biri bitya ddala wali abantu abakyuka oba tebakyuka wali abantu ababba abantu nga waliwo kimusikiriza kubba lwambeera oba lwa balina talenti y'obubbi nti nze ndi mubbi eringa nga talenti yange era sirikyuka ndibeera bwentyo kituufu abantu abatwalibwa mu makomera ne basibwa basolvayo nga bakyuse oba abamu be batwala mu makomera bwe babeerayo bw'abanga abadde abba butaasa agenda okukomawo nga asobola okubba essefuliya abadde abba amasimu asobola okuddamu okufuluma nga abba pikipiki na booda pikipiki booda amanyi byanjawulo piki ne booda n'emmotoka ate nga ayinza n'okweyimba mu bya poliisi kale nze Sonko Muhammad leke tusanyusa okulaba olunaku olwaleero nange obbasanga obulamu buli butya obulamu kati si bubi obulamu kati mbweyagaza kati buli yaddeyaddeko kuba kati nafuna omulimu nkola kyenyambako nnyo we navaayo nkomera gye nali ntwaliddwe ku misango egyali egy'obubbi navaayo nga nteredde omuntu basobola okumusiba kati mpola nga tugenda mpola nyongera okujukiza gwa tulaba nti programu eno eteekebwamu ssente Jolo Property Consultants Jolo tugula n'okutunda ettaka oyinza obba ng'olina ekibangirizi especially abantu abali mu bitundu by'emukono yiika 2 yiika meka oyagala kutunda onkoonako naawe ayagala okugula ettaka okuva ku miliyoni 1.5 tulina poloti 2.4 ojja n'onkoonako n'abaagala ebyapa nabyo tubirina obulamu ne butambula ne bugenda mu maaso Lucky before kugenda awo tubadde tugenda wasibibwa nga bakulanga misango ky'okusiba nga omanyi groups zesinga okwonoona nagenda nenvaako wano okubweyogerere Wellspring yaffe kunali osinga okumanyira we navaako nagenda ekisaase okulambirwa nga ki ekikujja wano ekikutwala eri omuntu osobola okukyusa ku kifo nengende nasanga nafunirayo emikwano nenyingira b'eggurupu ebiseera ebyo nali nga ndabanga ebinzimba naye ndowooza bwali butamanya nti gurupu ezo nezinjigiriza mu emize time eyungi egy'okubba ebiseera ebyo nali nkirabanga ekirungi era ati omukwano gwange oyo yankulembera nansomera mu ddiiru nga omanyi nti tugende tukagobe alina ye gwe yabaze omulimu ogukutuukako nze
guba mulimu okubba guba mulimu omuvubuka yali mudama bali bamuyita Ocho James yolide yali mubinga byo kumale banga munze mundabe yange watyo yali bali yali mudama bamuyita Ocho James atera muganda wa gundi ono nali Luzirani omunene oyo ani ono yali odde mugagga ba Eskembu no Eskembu tali mukomera Sipapa Sipapa muganda we Ocho James yali muganda wa Sipapa bo yakugamba bagwa kibina ko bwina already checho muganda we muganda we anteka mu code ezo nga ndoza muganda we yali yamusomeddemu nga wawa ennyumba jamanyi muganda we ki Sipapa yali tanasibwa sawe zali tanajja mukomera olinganga yagalozesa abantu ne Sipapa naye yali mubbi boyogera bwotyo atoloza ki ekyamusibira mpozi yali kunsango gya bubbi naye era naye kwa bubbi era yamenya ennyumba nabba sente era n'amasimu kati tugenda mu kifo nga tuyingira oli omwana Ocho James alina obukugu alina sikirize mu kumenya naye nze naliwo nga kadeide naye before that omuntu atuukira onakabugamini n'omudiri okubba oba asooka beera mukwano gwo akikuyingizaamu atya nga tatyanti ayinza okugamba tugende tubbe n'oyogera like kijja kiki omuntu atuuka okusoma teyakingambirawo nti nno nga ngenzeeyo nti waliwo nagenda waliwo sister wange waliwo rentals wali nyumba z'abapangisa yo yansanga yani soka ntubeera ba mukwano nga tukubwa ffenna mwali mukubwa mnywenjaga ntiso ali nga njagane naye nga kubira ddala ati netu era nga we twagenga mukwano yategulwa kubanga twali muvubuka ku muvubuka mukwatagana mangu ate nga yali anywanga nange nywa awo ekikwatagana mangu kyaba kiba kisoboka mangu tukwatagana antandika okunteeka mwezi emboozi w'ebikyo tandika n'okubbira ku piki ebyo simanya nkusanze olina ku esimu otyo nangivuba kati piki ng'eba yaani gyemukozesa ogundi gange egenze ewera okay group yagenda ewera mubaye numwana abalina piki mu gaali yammwe natudde tuzivugamu ne twetoolola najjeera kibwatule nozani awo nga tubayisiza ddala bubi kati piki mubba mutya ku piki muwabbanga mutya kiba kitya anti kati nyinza okuba tutuulako avuga owokubiri oyo abeera mu makati n'asembayo nga tubeerako basatu avuga ali mabega n'asembayo basatu kati gwali wano mu makati gwalina okuvuba so saali emabega ali mabega asobola osigala nga avuba naye kati nze wano abayanyize anyigiddemu mu makati waliwo abeera mu makati omulimu gwe guba ki kugadinga gwali mu makati osobole okuddawo amangu wano mugundi oba kitegedde kati wano nze mbeera mu makati nga sirina wenyinza kugwira onanywezeza wanti kati avuga alina gwakuvuga onakwasa tulita kwata oleme kugwa kati gugwa alina okukola omulimu wano kati nze mbeera mu makati tegeeza gwe wabeeranga mu makati making sure nga Sonko nkuyitako kumpi wano ng'olina esimu yo wali kugundi saavuga amanya nti oyo yali ku ssimu ngambiramu mulimu guugwo nze naye ngutunulya naye ngubala bankuliramu nti nangivuba ng'ono akuma eddiro ng'ayongezaamu nga tusabula musooka yimiriro linajjako essimu oba akendeeza speed kasoma vuba mugamba tumaleyo ng'agikuma era tetutya nnyo olwosera zibaamu osobola ogikuba n'ogikuba bineegwa nemugireka bulesi osobola ogikuba osobola ogigira bwoti nga tekali mu makulu naye nga gyemukubye nga yalayisi era mumala gagenda nako tetuzako ennyanja amazzi eyali moto tetuzako ennyanja amazzi kale otyo mubba essimu eziwerako kwe ebiseera nga mukyalimu eyo system bwetyo ey'okubba amasimu n'obusawo osanga buno busireya bikisimanyi olina akasawo genda obe bwakakutte bwati abo nga atirisi ngenda n'omukono kale ebintu bwe bityo singa watya oba onyakola essimu nyinyo n'aginyweza n'ayagala ogiremera naye nga emuli tewali nnyonnyo bantu bangi kati nga balaba street eno nga bweti bweri kuba kweyimirira kukubagana muba mulina okgenda nayo kuyimirira nga twagala byaffe biba byammwe kati mu kaseera saaba biba byaffe oba olina okuta emmali y'abasajja kati awo nga zugu ziwedde nga tumaze egyo emirimu egya zugu omuyaya yatandika tuteekamu system naye nga tunabagenda nnyo wala okukubagana waliwo abantu bakubamu okubya omuntu ne batwala ekintu ne wabaawo n'abantu abakuba omuntu nga balina kumaliriza muntu awo ffe tetwatuukawo temwattako ku muntu ebbanga lye nakola nabo sakirabako tetwatta
watya mubadde mubba ogenda gobadde obba tugeze Esonko gwe wali omanyi oluganda lwo mu kyalo gwakuna ne ku kyalo ekirala mugiba mubba bwe muti muyimirira mukube mugenda okuba mu 2-3 okugira boti nga face agirabe nawo kyotamanyi kibanda tomugamba sitolezo mwemba ngenze kukola mba ngenze kukola tujja kwera ajja kwetondera enkya ebyaddala totya muno gama najja kutaja nyizo genda mukomera bayinza okunnumba otaje eki bugendo otaje bibyo nenze siza kenyanja mazzi okitegedde siza kenyanja mazzi senga mba ngenze ku mulimo ne bwaba mama nga mulabi kale ye wakulaba osobola omuleka nga akulabye ne webuzabuza kwa mama kiba kirala mwe so omuleka ne wabanga takulabye nga gwamulabye nsobola gamba balenzi mulumbi naye omukadde kubanga tolesikinga nnyo mulumbi nayo yo mama nze simba sijja genda temukuba nnyo mujje na simu oba mukube mumanyi naye nze mama nze mba sigenda gendayo nenga omuwaayo bamubbe ate tuba tulina okwetaaga ku ssente ebiseera ebyo nakyuka sagala okerabirako nakyuka kati abatulaba Ajolo Property Consultants tutunda ova ku milioni 1.5 ettaka litundibwa n'abagala ebyapa tuli nnyo bitundu by'emukono na Kifuma Kalaji Ndese Mayanga omubwe mutyo okitegedde bulungi nnyo so kyasobola okujja n'ogula ekirala tukola airport pickups I myself nsobola okujja n'okukima ku kisaawe Entebbe n'enkukomyawo wammwe waka airport pickups and drops ogenda n'abakomawo tukikola ekyokubiri eddagala ly'amaanyi g'ekisajja we litundibwa ddala tulina types 2 zinsinga okukakasa eddagala ery'amaanyi kizibu kusukka nnaku 3 n'abamu luba lunaku lumu akalinnyo omusaba 2 nga 3 n'oba ng'osobola okutambuza ekintu abakozesa masturbation abagwamuko ku maanyi and so on bwe bityo n'abakyala batakyalira nsiko be bagamba batagenda bannabikande nga mwagala okwongera ku sayizi mugamba byakola bite eddagala we liddungi nnyo n'okubayambako musobola okuyambibwako bulungi nnyo nyini ddala babakolako webali bakyala bannange musobola okuba ku simu zo ku screen yawo ne connectinga oba nojja ne nkubulya kikibeera kiddako tuli ne lake ebyatunyumiza past ye agambye saba yakakati takyabikola obulamu bwakyuka era yina emirimu gyakola wetumusanze olunaku olwaleero nga Bocha Holding kati akola mu workshop era bamukwasa workshop eyo yagikulembera abagala era emirimu gifanagana okonga emusobola okumwesika ne mu emirimu okumwewaza okudda mubiri so nga tugenda mu maaso lake kati omuze kugenda gukula muva mukubbira openly okuba amasimu okunyakula busabo bwe bityo yongero tunyumiza olonga tudda tutandika amayumba ate misana kati lwaki mugenda mu mayumba nga amasimu gakyaliko ku street jamu waba akwatidde okunyakula obusimu ate lwaki mulumba amayumba kino kyali tekibamala anti era mumajje wabeerayo kulutu General Lieutenant amadala gasooka ne galinnya nkozolera wakati natuuka ekiseera nga zenesimu bweti banyikubye ngenda emitwalo 3 tegakyatumala nga mulina okwongeramu kali mubbe essimu yetu nga ya miliyoni nga 2 nga mulina gitunda emitwalo 3 kisinziira weba miliyoni 2 omusajja akuwa 5 oba 7 kisinziira n'abazigula bo babangawo abasuubuzi babangawo naye nga bakimanyi mu bbanzi be ate kati bakimanyi tulina amaduuka wekityo kati tutandika amayumba mayumba banaye mwalimu ssente mwalimu ssente ate twali tugamenya misana nno mwetemubba kiro tubba kiro twalina obwongo nga tubba misana anka ate omuntu omubbi w'ennyumba aba nello oyingira n'omutima egi ebiri okufa wagga okukola ki okutta okufa oba okuwona kati kitegeeza oba osanzeyo omusajja munno okimanya nti kati awo ye oba batakussa eggwayo olina omumwesooka n'omutte tutandika omuyaya ntaddemu sisitimu eyo mulimu ogwasooka gwaleeta gozirina twakuba nno akasente kawera sente nga mmeka ali mu miliyoni nga 47 kutadde n'ebintu olw'omugukubawa bino byaggwa ndoza ne bitwogera because past is past nyine ekisaasi kati omuyayi ne tutwala mu TV 72 zalinga 3 nga ziraba mu nyumba yali musuubuzi sagala mmanyi oba yali abikwa kuba ffe twabisangamu mwazisanga 72 HP Power 5
laptop bwalinga buna tubireeta netubitunda era gwe twabe naye tumala okugabana ssente ezo netukola ekyobusiru twasigala ku kitundu nga tukola ki nga tujoga milioni nga spenda ngungamba ki tuzalinga nze nganze nafunako milioni zange zali 25 nesigadde nenzike kuba yali omukulu mwabba babiri ku olwo nawe milioni 25 atwale zasigala kati TV n'ebidala ate ebyo nanga mazo bibala sente twaza tukumanyiza kati ku kitundu okwo kwenyini nze bagenda okundya nga wayisewo ennaku 3 ankonge 5 ziweddewo nga mazo zinywa ngozinywa togenda nokola open bar osolo bunywa omwengo gwa kadolo nalina nywa kuleti nze singa ate nze nali sitamiira si fomwe ate kisasi abana babagaggo balabe banywa nnaku tulabana asooka ova mu bba babeereri kumala mu nnaku nnya kibali mu bbaala sasi bagagga naawe natubeereyo mu bbaala kunywa bunywi anko bagenda okukwatanga nakanywa milioni ezi nalina kati nze nalina ewaka lumu nga sita wange yampa bwembeera naye nga sisula waka nsula mu logi ya 10 ya mitwalo 10 buli kiro ng'obwala ofuna n'ojooga nga nkajja nkabuuza oyagala sente mmeka nsule naawe 7 mitwalo 7 aba wakakawa nolaba akasinga olina omugaa gwe fuluma noyingiza oli olwo maze okkalya ate mumugoberawo sente eyogera nja kuleda nadala nga tokoze enkole anti kati nate newewuunya n'oyo gw'osasudde 10 ayingidde naye n'ogenda okwebaka muloje anko nga toyina manyi nga otamidde naye n'agenda ng'alidde zaweerere nga gwoli bali toyina yadde tosaana nde kubako kyeweekolera wakitegeera ogira oluvannyuma ga nteeka agenze nakosaa neogamba sente nnina nze zange ezimu ezo milioni ngabi ze bansanga nazo nali namazo ziteeka mu siiringi sajja bagenda batulya naye ensoose n'ensigala mu kifo mwe naalinze kati ngenda olaba obusajja buzze bungi nga yoli tebannabamukwata bali tebannamukwata kati nga babaketta batya okumanya nti yemmwe ababbi eyo wali kugendeddeko kya iphone kisiraani era bonna abakagoba nga mukyabba amasimu simu muzeesonyiwe n'abaana nga bazikuba aya nga zitundidde ebbanga mpozi gamba iphone anti gye gamba kati iphone yani yali agiina ku mwenna oli yali agirina naye mwali mwebeera kumpi ate gambi oli yali mpangisa wa sisita wange ate nga nze nange mbeera wa sisita wange yampaawo lumu eyange kati bajja banoonya iphone ng'ebalaga location iphone yabalaga naye we yalaga location yasooka balaga nti abaddeko ku bbaala wali gye bansangako kati bamala okunsanga tebantegeera nze bayitawo buyisi naye wabalaba nze nabalaba n'ogamba bagenda wabano nsirikira muguni kyenva nziruka ne ŋŋenda eka kati neŋŋamba bye nasanga mu mwana sajja buubuli naye bungi naye ndaba bukutte wali fa kyokuyingira mu nju ate batugeki twatuba butuuza ku kabalaza naye nga tudda mu bibuuzi bya kisi tuba tuliawo nga gange eyingidde anko ey'abasirikale nga teri we tuddukira nga bambadde biki bali muleeya bali mu busiri basifa bakutte enkebete bali muleeya naye nga balina emmundu neŋŋamba nno kalabaaye ne twagala ogezaako okubuuka okudduka ne gakaaba mu kyemba kaca masasi baabalaba ne mwagaliza kudduka ne bagira aya ne baziteekamu kakaka neŋŋamba nno kalabaaye nga kutuulirawo wansi watonna tuulanga olwo mwali nga bameka twali babiri kati bali bagira ku mission tebakola mistake bagira ku mission gweno ngolongolo babategedde obanga bakyali kukyasimu tubakwate waliwo essimu erono gye twagala tubakwate atisi tunabinyonyolera eyo kati tutuuka essimu kyokka kikyagirina mu nsawo ng'agirina wano kati tuba twambuka tebatusiba na mpingo wabula batugaba buli omu yeekwate munne kati kino ku munne kati ono kyo laba wasokola essimu eyo agisule teweza kulambe okolanzi kati omusirikale yali asembe amabega nalonda essimu najja natubuza ene essimu yani agisuula mwali temugira bali batebagira kamusika yasimba amabega najona yatubuza ni asude essimu kofa nze sina simu nange sina simu ntyemukakasa nti naye nga tebanakakasa nti yemmwe tebamanyi bani ababbye nga tugenda kati ogwe twali tubbye enkeera najja
agambe ne simu na yange eno yennyini baba tulapaka ku police ne baba siba awo kati oli complainant najja nagambe ne simu yange yennyini wao baguni wetukute jangu tubasanze ko ne simu ezimu chama dende se ocho yaina mune simu endali etali gundi etali iPhone nenga zoli gayi ngaziringa satu kati bama tuzani yani ayagala bajja bamukwati yazo nabazisanga mya bajjanga agabazange zonna ayaya nga onga tewachali nga batubuza ne face ya mote yabalaba omali mubba tayaina kamera batuka batani kutubuza mali y'abasajja angamba okubba mwamubba taliyo mu nyumba na nyini nyumba eko mwasanga nyumba abomenya nga taliwo kati enyumba ali efaanana eti zali zabapangisa naye nga ziri self contained room ezimalayo kati banaiba abala tebalimu oli omuyaya yali mugezi nye yali yantwala okunteekamu obwemwe kati gwagenda n'okugamba yaba yakola ddagundi investigation zenga yabaladda nga yajja namanyi baba owudde kimu kati oyingira mulamu abuka kikomera tekirina kamera na biki yoreda aba yakoze dda research n'alambula n'amanya kati mwamenya ne banaiba balala nga tebaliimu era netubijjayo kati agaya jenkeera tuyengere ne gaya jenkeera akkiriza agamba emali yange yeno simu ezimu kati njagala byange yalinamu ku pepa naye wamu mupepa olunaku tusulawo enkeera tuba tulya tugenda owulira droni wabweru kati olwo bali abasirikale bamaze omulimu baleeta abalala ab'enjawulo tubongere okuzuula ebintu batandika omu ku omu sajja nga kijja kiŋŋamba nze aliko omuto oli yali ansingikako ddala obukulu ye oli akyali omukomera bamuta naye ajja ŋŋamba gwelake olaba nayogeza Kato Kajubi njogeza Jamiru mukulu kati gwe gwani ngamba Jamiru mukulu gwe mpulira notya musikaja nakugamba atakaddemuko olaba nayogeza Jamiru mukulu nenjogeza Kato Kajubi kati gwe lake gwani lako ogenda kuŋŋamba nga bwaseka wanywa nebbiya nemugamba sebo ngali mu uniform nga aleya koze sebo sina kyemmanyi tolina kyomanyi yankuba oluyolu eno gye nakyuka nayo nduza tampeko ya malusu nanyonge olulala nenyota kati nzira bwendi nankubira paper spray maaso oba okyaliwo otyo kyamunabamu ozegera oti nakongera ati ogeza oba ogeza kuddamu olabe oyagala olabe bwoti kati oba ogeramu nakongera takuba tageti wano muliiso nangamba like ogenda kwogera nemugamba sewe yadankubye paper spray nasooka nenkalambira kati ngolooza ajjaga mu mwana mutulugunyiza alabika talina kyamanyi sooka n'ogaana neŋŋamba nno kati kalabaayo olwo muli ku polisi yaawe eyo twali ekisaasi simanya bayita naye nawunga n'owunga sajja babonyaabonya kati omusajja yalaba sigenda kuvaamu mawulire nayita kana akatebe ka plasitiki okamanyi kana ak'okwesigama nempisa eno emikono n'agisibirayo empingo ne wano nendeeta ebigere nansiba empingo ng'otudde mu katebe najjayo akabokisi kekonze wagenda ngenda olaba jjayo akabokisi kujja mulwala mba sinaba kwogera ekigambo nakimu ng'olumu yalusiseeyo dda luno nga yalugyemu dda sookoleke luno olwala nga ndulabamu luno kati olwo olufaananawe lutyo luno lwamera bumezi kino kyamera bumezi ekitegeeza olwala eba lujjamu lwa lusobola okumera kimera naye akibaera nnozo kiraba ekifaanana jako abate luno olulala luno wamanda balonjawulo ku luno nga yalugyemu dda sookoleke yakusiba eno wano n'asiba empingu najjayo akabokisi olwala mu kulusikamu tewalulira nga alusikamu ate nabwe ogenda ogamawo wennyabo nga lwavuddemu dda kibanga wenagamba teluluma tewaba bulumi bw'amaanyi kati oyagala kuseka nedda engeri gyogambye mu ngendo girabwe ti nga yalugyemu dda obanga atawulidde bulumi nnyo buli newuli obulimi era era obeera ali mu kuzanya buzanyi watiwodde bakusibye kati weyalugyamu n'addamu nze nzira wali ndi mukabukabi nkyalina n'agogera kabukabi naŋŋamba oke twoyogere kati ekyanjogeza ne mulagirira buli kimu yateeka paasi basanyazi wali anko paasi ewunya yakola atya paasi yagiteeka mu masanyalaze era nga mukyali ku polisi yaawo olwo nga batujja edda balina tulina ekiyumba gye tuli eyo
Tochijukira. Nekyo omanya wali wawunya nga waliyo n'abalalayo bababonyaabonyeze. Nga wawunya bali aba. Babonyaabonyezaayo bamu bali. Naye tewamanya location nti bamuli Kireka oba muli Mbuya oba muli Nakasongola. Nga nawunze dda paper spray bishi nebbanga lyemazeemu mukomera. Kati mungase nagenda mu prison mukomera kana twaspengirawo ng'omwezi gumu. Nedda soko nyonyere ku ekyo otukira okwogera pasi yagikola ate. Yagiteeka mu masanyaze mu socket. N'agyongeza ne gwayo. Ne pasi n'etandika n'okuwunya naye ng'agenda gy'okuteekawa. Aba agijjayo bwendi ne mugamba afande kakkana ngenda kwogera gw'oduma. Wamugamba otya? Afande kakkana ngenda kwogera to papa. Nkyali mu bulumi bwa lwala leeta pasi. Ne mugamba ngenda kwogera. Kati ko ye. Nangamba kati yake senga nakutadde na bakwata article. Senga ogedde. Senga nagambe dagenda ne uwamwe. Senga nakutadde da. Kuba yagalo yogere mazima wali file kati gwe ngamba amazima. Ate tonyumye mpanzi wempandika. Kati senga nakutadde ngake wachi wesibwe bonyabonyeza. Watu ngabwa yogere abanga kyaliwo. Ninga musajja agenda nakunta nga ina ali kabia wakanya ntandika nokuba kisauli yandutte nze wamanade simanyi omunyaye bichi okitegera ntandisa n'okwejjako omusango omoli bansubiza okava udoli ali we segera kyobaka eno no yalabika nekyabaka era otugabana ate oli yali mulabe oli bamjamu enjala naye yagana okwogera paka yagana okwogera naye era ukasala kizuwa nti nyogedde akaweddemu kati wekabaka weddemu goloze lijali bamugamba mulekera otufunya amazima oba basigala bamutugunya paka nero avaamu ebibi bamukuba bokubi yagana nero oluvanyuma kizula nti njogedde najja naye nanyumya ngawe kyali kuba kati awo yata China kyeyegana bamane bamugamba munayogedde omusajja tumaliza angamba ogenda kulogera gye biri nti ye ogenda osotutwalayo nti ye ngama hankati olina mwana mulungi sigenda kuzamu mukaduku noli ayinza nokukola ekintu olo yefula kyaliwo ayinza nokukola ekintu kati gwe kati weko gye tukutwala tujja kujencha otukutwale tunoneye ebintu by'abandi ekitegeera nti yansuubiza okunta atangamba kukola kuntwala ogwaso sendi oli mwana mulungi sigenda kutadde nadda ate mpunya ngamba kuntwala walala nga namunze banenyesa drone inentunulako eri mukaduku nyayi wange gyali nga nvamu bumaziga mu maaso n'amanya nti kalabaayi nga gwavaamu amaziga yakulengera ekitegeeza yannengera yali muka TV tulinamu ke tuyita ka TV oba kaba muŋŋambire bakala batya baka muŋŋambire teeka kyako anti kati gobeera mukatuli n'olengera Sonko walaba gundi muŋŋambire munange bayinza okuntwala mu kooti oba kiriwo oba ngulireyo ekikomando kati ne tukatuba bakamuŋŋambire wakadukuli kaliwo kakatuli ke balingiriza mu butayimba obwo bakamuŋŋambire oba ka TV kati yawo nandaba sajja ne banziza mu drone era ne bankubirawo embooka awo mu drone migere njya ndani naye nga tewamaze doyinga kwogera ne bantwala iwalala nga simanyi wabula nga sikyategeera oluno nga baganda bange bali wali bakaaba bukaabi babeerawo poliisi nga baba temanyi kyoliko eri tebakibalaga ate era bali bateekawo n'omukono ne bagutema siina kyemmanyi baganda bo tegeeza bagamba omwana fe bamuwayirizaawo saayinamiza egyo omwana egyo okyabijjukira naye ebbanga lyomadde naye egyemize naye sijenaye onyenge gye wakyuka bana abatulaba mulaba ono omukulu gwendi naye bwe twali tutandika Good Talent sometime back yatuwa erinnya lya Good Talent eno gye mulaba era kwe mundabira ku YouTube channel eno Good Talent ezadde abaana yazaalwa Nakafu nezaalwa Nankabirwa nezaala abalongo bakyali ki ekoledde abantu bangi ejjanja abalwadde basirimu gyonna emirimu gye mulaba nkola bafiga time gye bayimbirako bakadale management gye balimu bakatiko gye babaddemu nange gye ndimu ono bwe twatulanga kulunga abaana kukyala bali mukula I was in senior 2 bwe twagenda tuleeta amanyo naye erinnya lyalisinga obulungi erya Good Talent just twayongera kubongeza ki Good Talent management ono era YouTube yasookera ddala yafuna strike then ne YouTube ndala singeri y'amaanyi nnyo kuba twakola YouTube eyo Baalan Inclusive na tebaaliwo bakakalamu tebaaliwo by that time na SB4 yaliwo naye yali atusinzingako bbanga tini nnyo yali akyakwana ku Delta TV so ono nenge gye bakyukamu atotandikira okuyingirira ebintu saagitegeera tugende mu maaso abaka bakaya yababakana abagamba omwana affe tasobola bamuwayiza mwana affe tasobola nga nange okwekabya kwenneekabyamu walayi sisobola naye nga debutwa
bazaala mibiri emitima wa kati olonga bantwala eyo gye bantwala bandi eyo kumakya era nga kidroni kikomawo oli mwali nga kweyongeddeko n'obusajja oli mwali yakujjemu olwala bonna mwebali nono gwe bansogwene naye kufairo kwali mwali mu drone nga baŋŋamba yingira nga obusajja bweyongedde nako bona oli omu busiika bukwati nga busooka batukuba mwawo bo bali mbyabo bali mu kunywa bali mu summertime yaabwe fe tuli omwo nga batukubamu ku zipepa sipulaawo naye ku migere emisamusamubakuba byaki ate nga bamazidde okwogera kikati bo bagamba ki bali emirimu gyabwe kutologonya ebyo byo bibanyumira nga baŋŋamba kati tugenda bweyogerere kunona maali y'abasajja waliwo bagambidde ati eyimuntu agitunda bweyogerere nga baŋŋamba nti tugenda nti nga bankuba paper spray nga bafuna n'ekitambala kiri baliwamu paper spray nga bansiba batugwaki nga munange yerode bali bamusibye edda nga baŋŋamba gwe wamulaba naye teyakulaba nga nange nyingiramu nga tunwe mabega sajja nga akuma drone yedduka drone anko dakika 2 nga tutuuse nga baŋŋamba ndozono sijja namwogera nya drone eyo eba eriko enamba nti UPDF nti ya polisi kati n'enamba zaayo ziba zino eza bulijjo ng'olaba eyiyo ebeera bwetyo terina buzibu era nga yakuyiseeko wali nza n'ogamba oba mulimu basaabaze baawa nga mulimu n'omuzikisi oba bagenda banyumirwa music mubamu nga bagenda kumbe mwe muli eri mulimu biwoobe jamu tagikwata ko engeri ogamba nti eduka kaseefuna gabweti ate kati onewa traffic ne wajimiriza kati tosagiyimiriza kuba boera kasawo ndoza balina sayini zaabwe ez'amata ze bakuwa naye bamanya nti etwala mu maali z'abasajja otwatuukawo twavayo ne osi w'ekitundu eyo Sebagala yali by that time ogamba weeri eri najja ne tutuuka ne bagenda ku poliisi naye bweyogerere ne bafuna ebbaluwa bwe bamanyi bwe bafuna ndoza ne bagala tulina ekyo n'ekituukawo ye tuli ku Spring tetugenzeeyo tugenda tutuuka ku Spring ngamba gamba naye gwe twali twagala yennyini mba ntuusaawo nyini otegera wali ffenaawo wali wa beti ng'omuniga gwe twagala ali mu kusala wali Nsubuga erinnya twaniririse kale Ropa nga Ropa afuluma asala ngamba omusajja uli sina kyakola wali bakusumuludde oliye nga bamusibye bakyamusibye kuba kati gwe yali amanyi fena batusumulula nemwera baolake gwere bambuza uli kati we nabagamba uli bakwatamu mulala oliye nga kiride mu Virgin bafuluma bakwata mulala bajja bamwempa inuka abantu bonna batandise okuŋŋaana ndabise abantu bakuŋŋaana sinalabika abantu banja bambuza yono koze banange si yono bankuba anko wangu kanagala lenzi